Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo. Ye n'Omuhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, azzeemu n'akola attack n'alumbagana President Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, ng'otumanyi obulungi ennyo. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Zino ensonga zingenda okuba nga nteeka wano wammanga, kuba kakirabika abakulembeze baffe abamu basaana kubuulirirwa ddala. Kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza bw'agala otweyungako, genda ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kukusobola bulungi nnyo otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali mitala w'amayanja America, US, UK, Qatar, Oman, Dubai, abali mu Saudi Arabia, abali mu Canada, abali mu Pakasa, abali mu Italy mwenna mbalamusizaako nnyo, abali South Africa, mwe bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Mwensonga waaki kwe tuli, mmeebaza nnyo abo abajja mu comment section ne mu commentinga, ne mu likinga, ne mu sharinga, ne muteekako endowooza zammwe, ne mutangaaza eri bannayuganda ku biki ebiba bigenda mu bukyamu bwe mu ggwanga lyammwe abali eyo. Mukola omulimu ogw'amaanyi ennyo, saagala banyuma. Kakati gye n'Omuhoozi Kainerugaba era olwaleero avuddeyo ku mukutu gwe ogwa social media ogwa Twitter ng'agezaako kwataakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye ebitategeerekese. Bannange, emikutu gino egya social media si kuzannyirako katemba, ate mulina okukimanya nti social media teri nga mobile phone nti ogenda teekako message olonde bw'ogenda oforwardingira. Kino ekintu kiri globally. Wansi w'oteekerako wooti obubaka bwo buba bugenda ne gy'otamanyi, ne gy'otasuubira nti bunaatuuka butuukayo. So tulekeraawo okugezesa n'okugezesa entegeera yaffe eri mu bantu. Tulekeraawo okugezesa entegeera yaffe eri mu bantu. Abantu abadde batulowooleza ekirala batandika otulowoozesa ate ekirala. Gwe mukwano gwange oyinza okubeera nnyo mu mikwano gyo gy'obeeramu nga ggwe olowooza engeri emikwano egyo gy'owangadde nagyo n'engeri gye gikutwalamu kyekyo ky'oli. Kino kiyiga okuva gye ndi. Buli mukulembeze ali eyo wayingira obufuzi byakugezaagezaako nga wadde eyo gye mutuula mu banno ne mu kakiiko ne weepika n'oga ngenda kwesimbawo, Katonda n'akuyamba ne weesimbawo n'oyitamu. Ekyo ekikolwa kye wakola waliwo ekintu ekirala ekiri mu ggwe gwe ky'oyita nazuula wadde byali byakugezesa. W'obanga oyagala okutegeera ekituufu ki ky'oli mu bulamu, gendako ewantu gye batakumanyi, vaako mu mikwano. Abakulembeze baffe muveeko mu mikwano egibamanyidde gye munywa nagyo. Gwe munywa ne muteewaŋŋana na kitiibwa oli ng'asobola n'okuyita kyonna ky'ayagala. Olw'okuba nti basobola okuyita kyonna ky'oyagala, gwe naawe owulira osobola okuteekayo kyonna ky'oyagala mu bantu. N'otomanya nti ekyo kikoma eyo mu kinywi kyammwe, ate n'abantu yo figa ndala gye bakulabiramu. Kati bw'onooba oyagala okupuluvinga ekyo nti kikyamu, vaako mu kifo kye batakumanyi ogendeko mu kifo. Vaako mu kifo gye bakumanyi ogendeko mu kifo gye batakumanyi, olabe banaakuyisa batya. Olabe how will they honor you. Awo ojja otegeera ky'oli mu ggwanga, naddala abakulembeze baffe. Kiba kibi nnyo ebiseera ebisinga okwekumira mu kifo ekimu, kubanga kikkugira ebintu bingi nnyo mu bulamu. Okuva ku kintu oba okulekulira ekintu ky'ekintu ekisinga obukalubo mu bulamu bw'ensi eno. Naye ate wansi kasita osalawo n'ogamba nti ekintu ekyo nkitadde, n'ogenda ku kintu ekirala, ojja kulabanga mudda nti wakola okusalawo okutuufu mu kusalawo ku wali okoze, kwe kusalawo okutuufu ku wali okoze bukyanga obeera mu nsi eno. Kubanga abasinga weetaagisa buvumu okuva mu kifo ekyo ky'olimu okugenda mu kifo ekirala. Kaakati nze ŋŋamba gye n'Omuhoozi Kainerugaba muli bakulembeze baffe era bassaamu ekitiibwa. Ekikulemesezza okuseetuka mu kifo ekyo ky'olimu kwe kwetwala ng'okyerowooleza nti ku level eyo gye waliko era gy'okyaliko. Ekyo kitulambika nti ebitiibwa bye baakwambaza byonna wali tonnatuuka bituukamu.
olw'ensonga tonnazuula ki ky'oli. W'onaazuula ki ky'oli ojja tandika n'okulaba nga n'effiga ezimu tolina kuziddamu nga n'ebigambo ebimu bikuswaza okuteeka mu bantu. Lwaki? Olw'ensonga nti okiipinga ligasi eyo abantu bakumanye ekyo ky'oyagala bakutegeereremu. Naye ensonga lwaki abakulembeze baffe abamu kyatawaanyizibwa, temunnafuna destiny, temunnafuna ekyo kyennyininyini, temunneezuula ku ki ky'oyagala bakutegeere nga ggwani. Okulebolinga ekintu tekitegeeza nti n'ekyo kibalebolinze kye kiri munda. Ebitiibwa n'amannya mujja kubeera nabyo wano ku display nga bye byo, naye ate kikanga nnyo okuba nga munda mulimu kirala. Bw'ogula akacupa ka sooda nga okasomyeko nti ka Coke, ate w'osangamu Mountain Dew, ate weekangamu. Oba okitegeera? So mulekeraawo okukola ebikolwa ebikanga bannayuganda. Bano abannayuganda bamanyi ng'abantu abategeevu, babatwala nga mwe beesigamyeko, mulina ebifo eby'amaanyi. Kati bwe munaatandika okuba nga ebigambo ebibafulumamu biri unrespective, mulowooza eggwanga ligenda kitwala kitya? Ebigambo bye yayogedde yabiyisiza ku mututu gwe ogwa Twitter. Ebimu tebitegeerekeka, tebirina na makulu. Kiswaza nnyo okulaba nga abakulembeze baffe bazannya katemba ow'ekyana ekito. Abakulembeze baffe mukimanye nti mulina okukula. Ate nammwe abagaba obuyinza mukole akakiiko, omuntu nga waakuteekebwa mu kifo kinene ng'aliwo akakiiko akalina osooka okutuula ka komiti ne kakubaganyaamu ebirowoozo oba omuntu oyo asaanidde. Otherwise mujja kuteeka eggwanga lyaffe ku risiki. Ebigambo ebyo mbyogedde, sirina n'omu gwe ntaakinze. Bangi mugenda kuvayo mu comment section, naye ekifo ky'okuvayo mu comment section postingako ebitegeereka n'ebyokuwabula omukulembezeewo. Ffe tutaasa ggwanga lyaffe, tetutaasa muntu, tetutaasa figa ya muntu, tutaasa ggwanga wa gye mulitwala. Bwe tubeera mu bbaasi oba mu takisi ne tugamba ku kondakita ne tumubeera bubi, sorry ku driver, kigamba nti tuba tuli mu kwataakinga driver. Tubeera concerned eri abantu abalimu obulamu bwaffe. Oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyo? Tubeera concerned eri obulamu bwaffe. So bwe kityo ne mu bufuzi abatutwala tetubeera against you, wabula tuba tutaakiriza ggwanga lyaffe oba gye muba mulitwala. Tuba tulaba oluusi nga liwaba ate nga mmwe lyabava dda mu mukono, vision yabava dda mu mukono, eraba ekifaananyi ky'eggwanga gye mulitwala. Mubadde bawuliriza balungi nnyo, era nkusaba okujja okusharinga n'okukomentinga. Gw'ayagala otweyungako nagambye dda wansi waliwo ekigambo subscribe, kikonemu, ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo mukwano gwange ali yampuliriza. Mbaagala nnyo abali e Bulaaya, mwebale nnyo okukuuma UG Updates TV nga weeri ng'ekyatuweereza. Mbaagala nnyo era mbaagaliza olunaku olulungi ssaako n'omwaka ogw'essanyu omujja gwabeere gwa mirembe. Bino bireme kuddamu kulabikako mu ggwanga lyaffe. Tulwane nnyo. Mbaagala nnyo, mwiraba.